omukyala wo bw'abanga alina obusobozi nga olaba asobola okukola mbasaba mubasapootinge kubanga omukyala gw'osapootinze kyemmanyi eri ababi naye abasinga balungi ajja kukwasizaako ku baana bo awaka ajja kukwasizaako ng'ofunye ekizibu olunaku luyinza okukya ng'omwami wo bamusibye omwami wo bizinesi eyidde omuliro kati nalaba abaali ebintu ebyajjira mu katale naye mukyala wo bw'aba nga alina kaalina njogera ku mukyalo w'amagezi omulungi ajja kusapootinga omwami we n'olwekyo abakyala bano abaami mutusapootinge bwe tuba nga tugenda okufuna looni nga tubasaba tusayiningira mutusayiningire temututeekako bukwakkulizo togamba nti ate omanyi abasajja ayagala okusayiningira ate nakuteekako nze teri nze era lumu nali nina kyenjagala okugula nga nina property gyenjagala okugula ne ŋŋamba nali nsoose ngweba ebintu byange empola ne baŋŋamba ha omwami alina okusayininga ne ŋŋamba nno kati kale kabaze nenfuna agreement eya banka ne ŋŋamba kati nina okutuukirira mwami Kasolo mugambe nti nsayiningira era namuleetera endagaano yange nga ngisayininga nga nina ekintu kye ŋŋenda okugula kyali kikya yali property nga njagala kugula naakola ki teyaddamu kumbuuza kibuuzo kyonna sente nenzifuna ng'era property agimanyi era nandeka nenkola nembeera ne property yange nenjiteeka manya teyaddamu wadde kumbuuza ate sente wazifunye ate wazikozeseza ki ate byewaguze biri luddawa ate nedda kaakati n'olwekyo twagala abaami ng'abo bajja kuyamba nnyo omukyalo okwambuka bajja kuyamba nnyo omukyalo okubaako n'ekye kubanga abakyala abasinga wadde looni mu bbanka tebalina misingo abaami tubeetaaga okutuwa ku misingo kati senga obeera n'omwami oyo ategeera ow'omulembe guno omutebi ng'ajja buzina agamba mami mukyala oyagala looni kwongera mu kataleko oyagala looni kwongera mu saaluniyo toyina musingo teekayo guno nja kusayiningira naakuleka n'omanaginga ka bizinesi abakyala bakola nnyo naye omukyala n'abeera nga tasobola nakweteekako ssente ate kinnumanya okubanga ffe abakyala ffe tusinga okugaba buli mukyala alina famire ye ffe be balimba omuntu yenna owa famire ng'ayagala kujja mu ssente nga waliwo omusajja n'omukazi agamba kakati kankubire ono mukyalaani mukyala Samusoni mukyala Semakula oba mukyala Mayanja kamukubire n'akulimba buli kimu abafamire be batukola abakyala n'obawa ssente akulimba nga bwe yalwazizza nga bwe yakoze kino nga bwe yakoze kino gwe n'okwata ssente zo n'okola ki n'omuwa gwe n'olemerera n'ogenda okukola enjala ezizo ogenda okubakubira nga bali mu kweyagala bwe baera nga banyi bawalagi nga batudde wala eri bali mu kalulu naye gwe oli muki tulina ebiseera by'abaana abalenzi abaseebengedde era bw'otunulira omusajja ow'edda n'omusajja ow'akaakati waliwo enjawulo obuvunaanyizibwa bukendedde kubanga edda twabeera n'omusajja nga musajja nga ne bw'aba ayingidde awaka bagamba ddaddi nnyinimu yayingidde nga ayina ekitiibwa ky'alina ekigenze nga olumu kigenze kiggwawo kubanga abaana abalenzi tetubafuddeeko abaana abalenzi bangi emirimu gibabuze bangi balemeddwa ebyokukola bangi bagenze mu biro obanga oli muwala nga tolina bakufumbirwa oba oyagala oli mu bufumbo gezaako nnyobere full package omukyala full package abeera atya buli kimu kyonna aba akisobola nze nga yebabagamba enze omumbo ne gubeera gwa abantu 8 nsobola okugusiba oli kyatasobola nakukkiriza sikwe omukozi bw'agenda nze sirina buzibu neekolera emirimu gyange emmere njiwaata nsobola okusiba emmere yange nsobola teri bw'ebanga kinyewa kya boxing nga nkikola bwe kibeera kwoza ngoye zange nsobola ozooza bwe kibeera kulongoosa ate n'ennyumba zange nze nzeezimbira n'innya waggulu n'enkebera byonna ne mbikola ki bwe kuba kulima era nina ennimiro yange nze emmere yange eva mu faamu era ne kakati kutiya ziri redi ziva Masaka zigenda kujja mu nnimiro yange ndi emmere n'olwekyo omukyala teweesibaako enjala zobeera nazo naye nga ne bino okola ki kaakati Katonda waba akuwadde ssente nga toyagadde bikola era tobikola naye bw'oba oyagadde obikola n'okola ki so n'olwekyo tekinnemesa emmere tugifumba buli kimu tukikola n'oga nti bwe kubanga nti n'okole okuyamba abantu ebintu nga bakola eri abantu n'obeera nga ssente tozirina naye n'abantu tobayamba
muyina omukolo n'otuula at least sente we ziba ziganye bakwekira ky'osobola okukola ki. Omwami bw'abanga sente tayina muyambeko, osobola okukolera awaka. Abakyala mbakubiriza ddala abatandika, osobola okukolera awaka n'okolawo obunyeebwa bwo n'obusiba n'onoonya amasomero n'obutwalayo n'otandikirawo n'okola ebitabo byo. Osobola okukola amajaani n'ogateekamu ka flavor. Tandika mpolampola. Eriyo bizinesi ez'emitwalo 5 nga newogula kifene ekirungi ennyo n'otandikira okutunda ffene, osobola okukola sente. Osobola okutandikira ku bikajjo, ebikajjo eby'emitwalo 5. Oyo kapito mulungi nnyo waggoowa. Ate gwe kyoyinza n'okitunda nga kirimu ayisi nga kinyogoga n'okola ekyaki ekyenjawulo. Ojja kwesanga ng'omuntu oyo sente zaakola olunaku bw'oba oyagala omusala gwa mitwalo 15 akusinga okukola. Women, we need these men. Men, you also need us. The only thing we can't change is that men are the leaders of the home. We can never change that because it was created by God. However much you grow, you can have the money. Ebitibwa osobola okuba nabyo. Oyinza n'okuba ng'oli president naye osigala oli ki mukyala. Abaami tubeetaaga, era bw'obeera n'omwami wo ng'ate akusapootinga nnyo ng'akukkiririzaamu, ofuna omukisa mungi ng'omukyala. N'omwami ng'alina mukyala we ng'amukkiririzaamu, afuna omukisa mungi nga ki. Teriyo mukyala mufumbo, nze sirina we nali neebase nesifukamira, tekiriyo kusabira mwami wange. Musabira oba ndi nayo basine, musabira wonna wene nga Mukama mukuume muwo omukisa, mugulirewo enzigi. Era wemba ndi naye nga tufulume mu nnyumba, mala tusaba mukwata ku mukono bwe tuti nga tufulume ekisenge kyaffe ne mugamba Mukama akusookeyo, akugulirewo enzigi, akutemera amakubo. That one nchikola buli kaseera kubanga nkimanyi nti omukyala asabira omwami we is the biggest tool. Ate amaka amaka gabanga galimu okutegeeragana, where there is peace in the home, it is like a sanctuary. Gawa okuwummula, gawa essanyu. Era mbasabira mwenna ababadde n'obuzibu, Katonda abawe essanyu, abaleete n'emirembe, abawo okwagala ekyo kye mulina. Kubanga olumu abakyala mubeeramu n'okuwanka. Kale ate senga yabadde bw'ati, senga Mukama muwe akuwe okumatira. Katonda wakuwa okumatira mu mutima, ogenda n'ogamba ebisigadde byonna kankole ki, kantunulire kino. Okisaba Mukama n'omugamba Mukama nyamba, ntunulire ekyo kyenkola ki, kyennina kijja kubeezaawo. Emikwano egibayamba, emikwano egitabayamba mugireke. Abantu abasinga emikwano gino gye tubeera nagyo teweetaaga nabagambye abanandaba ku muntu w'abantu. Engalo zino muziraba nga we ziri. Katonda yatuwa engalo nga ziriko 10, abantu 10, si bwe engalo 10 muziraba, naye mulaba nti zigenda zikka ne zikka, ate zibanga eziri awamu ne zikka ne zikola bwe ziti. Kati abantu ngenda ne banga nti ne wobeera n'omukwano omu nga gw'omanyi mukwano gwo amala, ye ate wobeera ne mukwano nga gwa Mukama tegumala, ate oba gumala. Kuba abantu abasinga tebamanyi mukwano guli mu Katonda, tebagumanyi. Bannange Katonda alina omukwano, alimu omukwano gutuukiridde, kubanga ojja genda ne wona oba ogambyeko mukyala we ekintu oba omwami ayinza ofunayo gwakola ki. Bw'oba ne mukwano gwo n'omugamba ayinayo mukyala we ajja genda amukole ki, amunyumizeeko. Bwe bityo ebitambula. Ate oba olumu ne wabeera maama ng'oyo wange tuli abaana 11, buli muntu amwagala lulwe. Era oyinza omugambako olumu n'agambako ki omulala, okitegeera, kubanga bamama abo nabo bannattabula abamu. Ninayo maama nti ali ono omulala gwe mmanyi mwa mukwano gwange, ye abaana abakyanga amanyi okubatabula, ne bimusobako n'agamba bannange munsonyiwe nze nsobezza, ng'abatabudde bonna abaana akoze ki. Okitegedde? Kakati naye bw'obeera n'omukwano n'omanya Katonda, n'omanya nti ku ssaawa 9 ogw'ekiro bwe mbanga nina ekiganye ngenda kusituka, ffe tuzukuka ne tukola dduwa, naye mwe muzukuke musabe kuba kye kimu. Ozukuka ssaawa 9, 10 awo bannange tolina kyosaba kyatawulira. Musabe, mukowoole, oba olina kukaaba kola ki, kaaba. Ajja kuddamu ensobi abantu abasinga abanoonya emirimu ze bakola. Ekisooka,
bw'obeera nga wasoma n'omala nga tokola nga tolina kyokola buli woolaga nti omaze emyaka 10 oba 6 oba 5 nga tokola kikulemesa ofuna ki omulimu. Mbadde mbasaba nti wadde tokola bw'oba wasoma kubala bitabo bw'oba wasoma nkula z'abantu noonyaayo awantu awakuli okumpi okole volunteering wadde tosasulwa okitegeera naye okubanga olaga nti olina kyokola kikuyambako ki buli wentunulira CV obwenti nga ndaba tokola sijja ku shortlistinga tukiyiza ekyo kyensoso basibirira noonyaayo ne kabaka NGO ne webeera district ekulinaanye local government ekulinaanye waliwo kibaga nti nja badde nsaba nzijengawo wakirimba yambengako even if it is 2 hours newe kiba kyetaagisa kutambula gendayo kubanga nze omulimu ogwange gwe nasooka okufuna era natambula nga nentuukawo mukitegeera obeera nga wasoma nga tolina mulimu ng'oyagala okusaba essaawa eno mubanga oyinayo obusobozi bwonna noonya ekintu ky'ogattako mukitegeera noonya ekintu ky'okola ki oyinza okugamba nasoma Bachelor of Arts in Arts eyo tetunda naye bwe naagattako ka project management kayinza okukola ki bwe naagattako ka public administration kayinza okukola ki kati course ezimu tezitunda abantu abasomyeko mwagala nnyo okwesiba ku bintu nze ekyo kye nasoma kyenja okukola oyinza okuba nga digiri ogisomye naye ng'ate Katonda ajja kusumulira nnyo mu kintu ekirala. Nina abaana bensomye nabo bangi kubanga nze ebitabo nabisoma naye ate ng'oli wasoma naye n'asalo nanga nze sigenda kukola ebyo bye nasoma kantandike bizinesi yange ey'ekyalaani. Waliwo omukyalo omu atera n'okuba ku TikTok ali mu kyalaani Hamida erinnya ndyerabidde naye ng'ate omwezi yaŋŋamba ayingiza $4,000,000 okitegeera naye nga entandika ye yatandika kitini n'akwata tenders ez'amasweta ezaki nga yakola ki oyinza okubanga essaawa eyo osobola kukola sabuni wo n'omufunira erinnya majaani n'opaakinga n'okola ki so ebiseera ebisinga oyinza okubanga weesibye ku kunoonya omulimu ogunoonyeza togulaba naye ng'ate Katonda yakusindika eno nga gy'olina ki era abantu bangi b'osanga ng'ayina digiri naye nga ate bw'obanga wasomako bizinesi ekwanguyira okukola ki tubeere n'obugumiikiriza tumanye nti Katonda byonna byakoze abiwadde muki mu bugumiikiriza. Tetupapa olumu tupapa nnyo bannange Mukama ogenda n'omusaba ng'olaba takola n'ogamba obanze tandaba obanze takoze eki naye ne ŋŋamba Mukama abantu balibeera batya nga Yobu bwe yali n'ayita mu kusoomoozebwa okungi ennyo naye n'asigala ng'akola ki Mukama amutegeera. Ate abamu oyinza oga nti nze oba situukiridde njagala mbabuulire ffe abagenda e Mekka bwe tugenda e Mekka ekyo si kintu kye mugamba nti kibokisi eyo yali yeekaalu Ibulayimu gye yazimba yali ki era ekifo ekyo Mekka bw'obanga ofulumyemu gye bagamba abasiraamu bakomawo n'amazzi agazamuzamu amazzi ago Hajara gwe muyita Hagari yakaaba amazzi gange akoolera Mukama mu ddungu n'amugamba nti omwana wange agenda kukola ki omwana wange afa Mukama era ddungu n'ayiwa mu amazzi ago gamazeewo paka kati wenjogerera ne wetugase nagatya mu ddungu tegakalira naye lwaki mbadde example ya Hagari oba Hajara kubanga buli Katonda nga bw'oli Katonda akuweerawo omukisa ne bw'obeera nga wazaala abaana nga toli mufumbo naye ng'osaba Katonda akuwulira ne bw'obeera ng'oli namwandu Katonda akola ki ate oba ne bw'obeera ng'obadde mubbi naye Katonda n'omugamba nti nyamba nsaasira nsonyiwa maze taata nziramu ajja kukola ki kubanga Katonda ayagala kintu kimu kumanya n'omwesiga nti akola taliiko formula ga nti bano talina be yalonda nti beebo naye buli muntu yamulonda. Oyinza okuba nga olina kyoyagala naye ng'omutima mubi nga kubanga gwe w'oli awo munno bw'aba afunye nga owulira ofa ng'ate oba ogamba nti nja mugobesa ku mulimu eri abantu bangi abakyala afunye omwami ng'agenda muwasa oli n'amuyita emabega n'amulemesa amukole ki amuwase si bwe kibeera
kakati ebikolwa ebyo byokola ate birinnya mu kyamagero kyo n'obeera ng'ekyamagero ekyo tokifunye. N'olwekyo mbadde mbasaba tufube nnyo okukola obulungi n'obutuukirivu ate mu ssanyu n'emirembe.